kati Zuula ali mu kunoonya fayiro gye bayite yasayiramu kwanaafunira obugundi eri bamubudamye nti Uganda tebamwagala. Kamera gye nasoose okulaba eyalaze Zuula ng'ali ne looya we nga baakatuuka yabadde ya Coach Promotions. Ali nannyini Coach yabadde ya Coach Promotions. Coach Promotions nga kamera sisimu nga baakatuuka ng'olede bamuyita Cookie Promotions. In fact wamma kijjukidde era yeyakola interview ono omukyala kitone bazze n'ekintu kyabwe nga bakibaze. Kamera yavuddewo amangu ago. Kamera obukamera gendo labe alina akantu ka Kooki. Zuula yabadde yakatuuka nga baakatuula nga balina mu kwebuuliramu awo ye ne looya we. Yes. Kamera yasookeddeko. It was a camera, not a phone. Bategedde batya? It was a camera, not a phone. Not a phone. The first video gye nalabye ng'eraga first incidences nga baakatuukawo yabadde kamera, not a phone. Ng'erimu ne logo Cookie Promotions. Yes. Nga baakatuukira ddala bati baakafuna obutebe bali mu kuwayaamu banyonnyola na mukazi bye baagala. Ekitegeeza kati Zuula yabadde ali mu bazannyira ku muntu ate n'abafuna sympathy card. Era yo video wagitwala ku American Embassy oba ku British Council. Zuula ayitawo buterevu n'agenda. Olwaleero omupiira gwe yabadde abala gwakutteyo. Gwakutte yayiseewo. Tewali kati mu mawanga ga Europe esobolamu mavisa kubanga ekiteewo abulina. N'asayira mu bajja kugimuwa n'abaana be olw'ebyo. Kati tajja kudda awo atumanyiire Zuula ekyamukoleddwako kyabadde ki? Wano naffe tutambula n'oyimirira omupiira gwawe gufiiridde awo nga ngenda mu bende eyo. Nenyimiridde katono nnyo wente emmotoka ne zitandika okuyimirira. Musajja goli mugezi banna. Bo ne bagweddizaako omusajja ampadde na spare ye yennyini n'aŋŋamba tujja sinkana Kampala eyo nja kukubira ze namba yo ngiina nampa spare ng'agijje mumwe. Kale naye ngende muwaabire mbuyanta bangangizaapu. Ekitegeeza eno endagamuntu ya Zuula kazibwe agambye okubeera nti mutuuzeewo mu Amerika. Ekitegeeza olwo ali mu process ya kugenda bwe. Byonna bye bali mu kuluka. Era Zuula kye kyali kimwagaza okuta mwezera kuba mwezera asobola sitandinga okumulemesa. Akinya mukazi kye yakugamba nti nze ekya Zuula omukazi oli yayogera nange ekya Zuula okubba ali mwezera sikimanyi nnyo naye kyenkakasa ayagala mweyambula. Ayagala kumweyambula ate ndoza omusajja ng'alaavu alina nnyingi oba. Kati bw'agamba nti ayagala kumweyambula ng'omukazi abyogera alaga nti abimanyi naye muli ng'olinamu dawuti egamba nti alabika oba muyaayi ne basanga Zuula ng'alina endagamuntu y'akazibu oba okyawakana nti omukazi byayogera tabimanyi. Kiragira ddala nti kituufu oli ayagala mweyambula. Naye oli mutumanyako busimanya Zuula bamweyisizza bubi simanya ekitiibwa ky'omukyala simanya mwe mutambula wano bannabbiira bannabyabufuzi musasula nosasula babagoberera ye bamugobereredde bwereere ng'ate ne poliisi weeri. Poliisi bwe baabadde eraba ekikolebwa kibi yakubye kutiya gaasi. Yaleesewo abagumbulula abantu. Nedda. Bamutuusiza ku poliisi bo ne beddirayo byabwe. In fact bamutambuzizza bulungi abantu bagenda ne ku poliisi ne bakomaawo nga tewali akoze na fujjo wadde. Zuula ne bw'aba ayagala kiddemu kimukolebweko ayite mu wino era bajja kikola kubanga eno mu Uganda abantu bwe batyo. Fenna batukungaanirako naye ate ye kyasusse kubanga kyabadde ng'ekiri mu pulaani already nga ye kennyini kyayagala kuba kamera ezazze zimugoberera lwaki tezaamukutte ng'ava mu ofiisi naye zaamulinze tuula ku Nassa. Kuba in fact nti omuntu yandimulinze yandimulabibaze ng'ayingira yuuna atambula wano bw'abanga yabadde ddala kifunga mu nnamawulire anoonya konti. Otugamba otya
Otugamba otyambi yabadde agenze kukola photocopy. Photocopy otula wansi n'ojjayo ekitabo ne mutandika okusomera omuntu. Video yasoose babadde bakusomera oli typist. Nalabye n'akatambi ng'omuyaya alinga amusemberedde ddala era ng'ayogera ne mu video ng'amusemberedde. Awulira n'amaloboozi. N'amaloboozi nga mwegali ng'amusemberedde. Ebyo ebimu badde awo ne batulimbalimba. Ntunuulidde Nabiira ng'ayogera ne ngamba era Nabiira simunenyezza nnyo. Kuba Nabiira era kye kimu kye yali atuusizza ku Sempala era byebyo. Era kimutuusaako. Era buli mukazi awagira Zuula wegendereze nnyo gundi background ye n'abasajja. Naye ayina trema mu bwongo bwe mu ngeri emu endala. Ekyo ekintu baleme kukutiisatiisa nakulimba mbu ekyakoleddwa ku Zuula ne betugenda mu kooti omusango oguyinza okubeerawo awo baguyita simanya insulting the modesty of a woman okutyoboola ekitiibwa kye ng'omukyala baakityobodde batya? Bamukutteko. Abantu bagenda ku kooti wano ku lwa Mwezera ne Mwezera agenda awaabe. Nti bamukutteko mawulire. Museveni bw'aba atamba ne bamugoberera ne Museveni agenda awaabe. Oba omanyi nti okoze erinnya nga toyagala bagoberere limiting entambula zo. Olikoze ekireetera okukyusa ebifo bye tulyamu Godfather kwewala bintu ebitaatu alabye meya. Webale nnyo. Nze natwala n'emmoroka yange wali nenjireka nga waliwo emmoroka eri mu kutikkula Max Pan bazimba kizimbe nenjivaamu ngende ndabe emmoroka nabatwalidde kuba emmoroka eyo eriko n'ekipapula waliwo yagivuga ekiro n'agitambuza ne bagikuba ekipapula kya mitwalo 2. Naye mba ndi awo katono nnyo ndi mu kulaba mmoroka eri eno ng'olube lutandise. Agijjewo tebatumanyiira baabo bazzeba kati ebyo bibaawo. Tinga bamukubye oba ne boonoona ebintu bye mujjako masimu naki kyali badde kikyuse. Yes. Naye bamuwerekedde essimu zazirina engoye zazirina amasimu gagalina agenda ayogera ne ku ssimu be bamukutte bo bennyini ku mukono mpaka ku polisi ne bagamba kale mutuuse muddeeyo ne bakkiriza ne baddayo. Singa abadde bayinanga alukana kwa polisi nti oba wayo tolabawo. Singa babadde bayina anga balinyenyeza akayumba kugenda okuba wa bodaboda ababodaboda bajje nga bagoba polisi ekuyingizemu ako kaseero bwe katyo olawo baba naakulekayo. Mufunze ekyabadde planned. It was a plan. Nze bwe nkitunuulira obulungi Zuula atubuulire kamera eya kooki eyabakutte nga bakatuuka ku Nassa ng'ate yabadde eri ewagundi newagundi yabaddeyo. Godfather katigeze kankunyumizeeko ekino ekyange bwe kibe kyabadde bwe bampeereza obufaananyi obwo obulaga nti Hajjati Zuula ku Nassa Road bikoze bitya ddododo nga obutambi nga butambula. Nabadde nati omaiza program ne bangamba nti bamututte ku polisi ya Jinja Road nze bwe bangambye esimu gye nasoose okufuna. In fact nasanze amafiina ne Nulidini babadde ku live nemba wa breaking news eyo ne bagamba naye bangambye ate Zuula bamukozeeko effujjo wa ku Nassa Road ne bangamba gendo bagenze ku Jinja Road gendo abekiriwo nalinye speed kaboda kama kwajja byadde mungi nga njagala genda kulaba ku polisi ye Katwe omukyala kituufu kya kakati ntuuka ku Jinja Road nsangawo divorce angamba alabika omukyala tali wano mugamba tukomewo tuba tugenda essimu nga waliwo wa Cookie Promotions amukubira amugamba ka video kange okalabe bwe katambudde ku YouTube kono kyava amubuuza nti kalabika kawezeza ne miliyoni ya sente ukatege. Yes. Nakalabye mu ssaawa emu nga kalina abantu 40,400. Mugambi ng'amugamba oyo Cookie kubanga ye yasoose okabulekinga ku YouTube yekka ye yasoose era n'amugamba ono kyeyavudde amubuuza n'amugamba wabadde mu ttawuni nti ensangiddwa mu ttawuni wano kumpi neŋŋamba ng'olina kamera ku speed era n'otegera nti bagenda era wasangiddwa era ku Nassa. Abayazi nabalayo wano nga beefuula abagezi beekikolebbwa ku mukyala
either waliwo yabadde amubalira sympathy card eyo komyawo ekifaananyi kye n'okusaasirwa mu bantu oba waliwo eyatuula oba olugero lwaye baluyina engeri gye balina okulutambuzaamu okusitula famire bagitwale mu America ze geemu bbiri ze baliko naye olikalimba mbu abantu bavudde ku Nasa without anything ne bajjaawo ne baandika omukuba olubeere kati bannammere bagwa mu bikopo baagala ki nammere beobe nkugambye nti abantu abawagira Zuula they are people who have bias in love be bakazi abalina obusungu era bonna batunuulye history waabwe wa love kuba nammere ku myaka gy'alina ndaba akavubuka k'alina tekanawoza na myaka 2 balina bias ne hate wakati nammere nze nazo ze ne mmulabaawo ng'ayogera bulungi alumirirwa avumirira ekibaddewo n'afundikira ng'awoza nja kubeera ku Hajjati ate amazima ajja gafuna nga ekigezo olina sayidi ate ojja otumalako emirembe olina sayidi ate onyigiriza abadala ku sayidi ng'alinga alilyuto anoonya justice ku sayidi zombiri ate n'afundikira ng'alagidde ddala mbu ayagala justice ya Hajjati simanyi bamanye ekigambo justice kyekitegeeza sitegeera mu bufunze justice bubeera bwenkanya yes obwenkanya tebutegeeza nti bulina kuba ku sayidi yo nga bulungi gy'oli obwenkanya bwe bakusalira akalabba nti bwe bwenkanya kaba kakuyisiza bulungi obwenkanya ku sayidi emu babunyigiriza kye bayita obwenkanya nebo ekigambo kwenkanya balina abagamba nti aja alina ossibwa obusibwa enkanya eyo eba nguzi eba corruption sayidi emu ebeera bent ne gyetuyita justice is injustice on another side haji we bamugamba nti toyina musango tukutadde ogende gye bayita justice kukwa omukazi nti wawaayiriza bbaawo kikkirize muli mu mutima oyagala oba toyagala justice enyigiriza ku ludda olumu oba olulala era omukazi alina obuzibu obw'amaanyi ennyo nti ekigambo justice yakivuunula bulala yamanyi justice kumuwolereza mu abantu ne bannenya abakyala bonna ne bavaayo ne bannenya nze mukyala munnaabwe gw'oyagala olubagamba nti kamotoyi kwata sowaani senayo lya kubanga mukyala munno yagambye tandikiraawo okulya no waliwo alina okubuuza ajja muwa abaana oba waddembe ogende mu kkooti bamuwa abaana wawudde omukazi kyeyazeemu sijja bamuwa katwadde ono nayo ki ng'okimanyi decision yo olwedde ogirina olwedde ne wannakiwala kinjera bwatu ensonga ze zimu ezamuggisaayo anti era kati yo omukazi ekimutawaana Godfather nade nnyonnyola abantu ti omukazi ali kuyetinga abalabe mu mbeera ate ye gy'atamanyi olwaliro maze okuwaga ti nakiwala takuyambye era omukutta obujega ogenze ewa balamu naye kitute ntakuyambye omukutta obujega kati ogendagenda bano bonna oleka balabe kati ogambye sijja bamuwa nze no nyina akalala ke nayongeddeko sijja bamuwa awo sisobola kukwata mwana wange muwaayo n'akuba ne mu ngalo kaakati bwe baamaze ne bamugamba nti nasobola okugenda mu kkooti n'abasabira eyo n'abannyonnyola ensonga eno neeno wabula ate naawe olina eddembe eriteekamu ssente n'ogamba nti nange mpa ezange ze mbataddemu n'ozibalaba awo nja zibala kaakati bw'oba okkiriza okubala ssente oweeyo abaana bw'oba obadde oganya obbawaayo nti oli omusajja tasoboka kati obatundayo butunzi bagende bafiireyo kubanga owulidde ssente ayina akalala omwana kaava okumbuusa ebyapa bwe babiddiza taata Nisha ng'agamba yali yabyewolerako miliyoni 6 okusooka twabadde wa minisita Balamu yagambye nti yabibanjako miliyoni 15 yazeewola mu bbanka kekyana ne kimbuuza nti naye ebyapa byewolerako miliyoni 15 ate mu bbanka ate bijja bitya okubanga biri wa manerenda ng'ate wabyewolerako miliyoni 15
Ne milioni 15 ngokola ku chapa chawa. Yali akola ku cha State House. Echapa muzeyi tasobola kubanja chapa chi. Yes. Muzeyi ebyapa bino bibiri. Echapa echabwe. Echapa ekichene kintu ekene bwakitwala. Yes. Oli yali bawo. Ata ina abaana be. Ne waliwo echapa kibayita mother title kwe baasala kino. Echapa ekyo kwe baasala kiri waliyo kitwala wa. Kyali kikyo waliyo twala kyaki. Emyaka 8 lyabaguzizza ettaka. Kyobola abantu kati okumujjako omuntu aguza ettaka nayo kuwa echapa omubanja mpaka lwafa. Lwebyo. Kubanga kimayi bw'onookikwatako okwesalako togenda kimuddiza. Togenda kizza kigenda beereyo mulandizi babbeko n'ettaka basabe ababbako ettaka basima biki eyo bagenda okuddamu okupunta ekyo ekifo nga waliwo fuuti nga 5 ku 10 ku eka nga sizizo nga zireeta n'obujulizi bwa nannyini anyigirizibwa ne bajja nga tebasasuddwa wadde. Taliyo goba nze ndayira amazima byonna mbikoze genda olabe Haji yogera bino nze omuntu ampaano ne sente njogera ekintu wano neŋŋaana. Yes. Naye video zenkoledde Haji na kina ziraba kubanze mmanyi kye bayita owaayiriza kyeki. Omuntu ayimirira ku makubo 2 n'akuwaayiriza nze Ibula Mukasa yeefuulako mmanyi. Yes. Mu kuva mu November Ibula nga nnemeddeko. Ne tugenda mu December, ne tugenda mu January, ne tugenda mu Febu. Ibula nga nze content we lwa kumumma interview. Yali amanyi nti nze nimbe bayita nezija nga nziruka. Yes. Namugamba sebo teriyo wano mu Uganda yinza kuntuuza ku interview. Otuuzeeko nze maloleteko Charles maloleteko simanya ikemo onufutu osima ne muvulugaawo. Yes. Ne kimuyisa bubi nnyo. Tuwa bakatikkiro twagana kalina kuteekako ba president gwe mbadde nkuyamba kukasuka ku exposure ne mugaje nnyine mmala gwe kuwandabira va ku simu bbayi awo wabo okugenda okungamba omwezi gwali gwa 3 nga Ibula Mukasa afunye omuwala ayogedde naye mbwajje yeefuule muganda wange alumirize mboyo muganda wange mbukubanga bakimanyi sijja kukkiriza genda ku DNA mbwe nzikiriza DNA kiba kitegeeza tumanyiganye ebintu byali bituufu. Kati bagenda okgenda babingize maama w'omuwala muwala bagamba basooke bagende wa maama w'omuwala amawulire gye gava ne gantuukako kwe kunoonya mangu nnyo Ibula ne musabotaagi nga ne musiba. Yes. Singa yalina amawulire singa yalina story entuufu n'ali musibye n'amaleyeza ennaku. Ibula yagezaako lwana ne fayiro eyo mpaka n'olwaleero emulinze yamulema okuggala ye bwe yali amanyi nti munene. Nakati ekyamulinze nakati era yemu ku fayiro ezaasinga omuddusa wano kuba nali ngenda kulemera ku Ibula abakunnema fizikale yali tajja kunnema manually. Omwana n'akutebako ekigambo nti walidde ssente naye n'omutunuya yeefula akumanyi alagaye ebya ssente ne bw'oŋŋamba nti nalidde era nkugamba nnyongera ze bampadde zaaweddewo mpa ku zizo. Nze kya ssente sigaana nti walidde biki naye okusala ekigambo nze obulamu bwange nsabira Ibula Mukasa awangaale naye obuwangaazi bwe nga talina wa Luganda bonna baafa alaba kyekyokka kye mmusabira. Saagala Ibula akaddiye mwana yadde n'ogu bonna nsaba babe naye n'ekigambo kyeyakuteekako kinene nnyo kye kituufu. Ekigambo lwakuba naawe ndaba omutaddeko kinene. Nze nakolimira Ibula yava wano nga tamanyi nti aliva wano. Okay. Ibula yaŋŋamba ogenda tegeera kye bayita Ibula manye emyaka gye tumaze mu mawulire ggwe ffeffe bakagundi baawana alina ekigambo kye yakozesaawo tugenda kuteekako akaliro gwogenda nakkakasa nga ye amanyi nze revo zino ezinoonya mbu tutuule tuwe ssente. Gashumba n'ankubira Ibula n'atuyita awo ku Sheraton n'atutuuza
Ibula navaawo nga yeewera ne muga Ibula nja kukwatamu nyine enkwata gye nkwata mbano nja kukumalawo. Wadde eddembe lingi nyina system ze saagala kukozesa. Naye Ibula waali nesu. Yakola statement ku session mayanja naye omwana oyo naye Ibula n'agenda agakatona Ibula nkimubuulira ne bw'abaawa ne bw'abawa. Ibula nkusabira olabe ku famire eyo gwe famire ekusanyusa nti bano be baasanyula. Batuuke ekiseera nga bonna bakkaabya maziga ng'ate wooli. Njagala ne wendi banfa nkusooka okufa. Owangaale ku nsi kuno nga tolina nayinza kuweereza mazzi ga kunywa. Kumanyira bantu omuntu abeeri Ibula yaleeta obujulizi ku muntu yankubira n'essimu n'abiŋŋamba. Essimu yennyini n'ankubira. Ne mugamba ky'onoonya ojja kukifuna. Kati omuntu kye bayita owaayiriza kisoboka ate wano mu Uganda omuntu asobola okukuleetako obujulizi n'omusango ne gukusinga naye ng'akuwaayiriza. Wano mu Uganda Godfather Kaweddemu nti naawe ali wano awagira basibe omuntu biki naawe olukera ku makya ne bakikuteekako ate ne kukusinga. Ne kukusinga Kayihura alina omukazi gwe yafanga ayogera wano n'omusajja. Manya gundi tamale mirundi. Tamale mirundi alina story abadde ng'aginyumya nnyo story yali y'entebbe eyo. Omusajja baamusalira lwakutta muntu ne bamusiba. Yamala mukomere emyaka 10 ne kizuuka nga muntu gwe bagamba mukazi we mbuye yamutta mukazi we. Omanya gandi watta mukazi wo. Yes. Nga mukazi wo gyali mulamu tajjanga na ku polisi gamba ndi gyendi. Emyaka 10 omusajja yagimalayo. Kale kulira Katonda mukulu. Kulira. Nenga mukazi wo ali mulamu. Ekirala Godfather kisinga okunyiiza. Agakyala kimpadde n'agavuka kimpadde agali mu kugezaako okuleeta okuwakana zino ensonga ze twogerako. Tekiri mu Uganda, kiri gye kiri, tekiri ku ground. Godfather avuze emmotoka buli kimu buli bujulizi abukuleetedde nino osigala ngira bakyalina bagubiriivingiramu nga oli ali mu Uganda ninga gwabiriivingiramu yali e Canada yali e Saudi. Kale kankubuulire. The first of all nasalawo nezikiriza oba kufiirwa oba ki oba kulabika bubi ndabike bubi naye I don't associate with anyone nga mukazi ng'ali mu gaafu. Arabian gaafu. Kasobeera mu Buwarabu awo. Baza abantu nyina nabateeka nga balina ekintu ekibabulako ba kati banaate abalala abali eyo Europe wa bwajja mu inbox abasinga obungi bali depressed. Baina depressions nyingi nnyo. Nenga at least for today this is the first time okulaba ku simu z'Amerika, simu z'Abangereza, ba Germany, ba Swiss nga bankubira nga si business nga boogera ku eyo nsonga. Lero lwekisoose babadde bankubira for business. Kati bino ebintu abantu abasinga obungi ngera bolaba Kadaama bw'ava eri. Nadda ku Museveni n'avuma n'omubuuza naye ggwe Museveni gw'ovuma abasibye mu bwavu simanya biki ku mulembe nga Museveni tannajja waliyo atalina magezi nga ggwe yalinnyanga ku nnyonyi. Emirimu gibuze Museveni n'akimanya gibuze n'ateekawo access olinnyo ogenda oyoza ebintu wano Uganda bw'oyoza ebintu bagenda era neno sigala ng'omuvuma. Naye Godfather nze kyenkyawa ku bannayuganda n'olwaleero kwe kugoberera abantu omusango ku social media n'omusango oli agagambuka omuntu mawulire olina gajja ku bantu bali ku gurawundi naye gw'oli awo ozungana omuntu kugambye Godfather agenze n'aleeta kino n'atuukawo nina n'osigala ng'era okyagenda obirivingiremu oli omusiru ali e Canada simanya ali mu America. Abamu nze mbatunuulira abamu ne mbaleka abamu ne mbalaba bulabi awo naye nze ebiseera ebisinga nsaba busabi. Nze nagamba Ibula nze obulamu bwange bwonna sitera kulumba abantu naye buli lw'onnumba ebiseera ebisinga bwe nkuwa time nsalawo n'ofiirwa ku byange ne mbifiirwa.
Ibula aita manyi nti alikeera ku makya n'agenda asuleko mu biyumba by'abanoonya obubudamu. Yes. Kati ensi bwetyo bweba. Naawe oli wano olwaleero owooza bakisibe ebisajja bikwata abaana ani yakwata? Ani yakwata nga naawe ozadde abalenzi ne mu baana b'olina olinamu n'abalenzi. Gamba mbireke banoonyereze naye bw'ogamba nti bakisibe taatawo baganda bo oba omusajja gw'olifuna gw'oyagala gwa Haji gwe baasibye alina famiri 3. Famiri 2 ziri ku musango zigoberera zikaaba. Kana olunaku lujja ku kikulu wano e Uganda omuntu waba alina kyayagala ze ntundidde ettaka ebbanga ntundidde ettaka ebbanga naye ne bw'oŋŋamba ettaka nti balisuubula kakadde kamu olitunda bukadde 10 nga liri ku Entebbe Road sigendayo. Kubanga olimanyi ebizibu byaliwo olinawo bamafiya baayo b'omanyiyo. Mmanyi geemu za Entebbe Road ng'oyo omwana babadde ayogera. Era sirambulangako yadde poloti yonna ku lw'Entebbe. Kasita kibanga liri ku Entebbe Road. Tigenda. Kuba mmanyi ekiddako ojja kusanga fayiro nga bakutaddeko fayiro gy'otalina ky'omanyiiko. Emizannyo gyayo. N'abaayo bakikugamba abanene bayaga ebyeno oba tolina babi. Ne mbagamba olwaleero omusajja gw'oli mu kusibisa gwe mubadde mwena mu bufumbo omusango singa gumusinga ayolekedde okuttibwa oba okusibwa obulamu bwe bwonna. Kitegeeza bw'omala okweteekako ekintu kino kye twetaddeko at the moment bw'omala okukyeteekako gwe mu bwongo obwo osooka olowooze nti ddala osazeewo bwe biba bulimba mu bwongo obwo oba olowooza nti bulimba osazeewo waayiriza omwana wa munno bamutte bamwaliko ekkalabba because kyolinga mwagaliza. Yesokoleke kankubuuze. Zuula bw'aba akakasa yazaala abaana mu Haji nga babe kuba simanyi oba basibabe naye bwe baba nga babe. Okimanyi nti bino byonna bye twogera ffe twogera mu bwogezi bamusalira akalabba tugenda mmala ennaku 2 tubyerabire. Era kasaba musalira akalabba naye abaana ba Zuula tebali byerabira. Omanyi Godfather kyeyagala nnyonnyola abantu olwaleero. Tuva ku mitima ogw'omusango gwa kalabba. Kijja tuva ku mitima naye Zuula lekirimuva ku mutima. Tekigenda kutunoonya kijja kutuwa emikisa nti mwakolako kye mwakola ne mulemererwa naye abaana ba Zuula ate abaana bonna buli aliweze 18 agenda kyawa maama we. Ne bw'ali bavuddeyo mwezera ne bw'ali batavudde afiiriddeyo ne bw'ali bamutadde nkya buli mwana aliweze 18 agenda kyawa maama we. Bulungi nnyo ate nga nkubya bajja mukyawa ate bubi be bowulira abaana awoza abaana tebanyambye abaana bavumanyira kyokolaba ku mundi guno tonenyanga muntu avayo musasema abazadde waliwo abazadde abasobya ekyo kiddamu abazadde basobye. Abazadde bangi bakola ensobi bangi nze ngenda kuwayo scenario. Ffenna ffe yatukuza abaana 6. Yes. Nga yatwekulizza nga kitaffe ali walala ne nnyaffe ali walala. Yes. Ne tukojja ekika kyewaffe kyetooloddwa abagagga bavundu ne tujja nga tubamanya ne tujja nga ne waatala tugenda ne tuwummulirayo naye nga nnyaffe waakusanga oyogera ku kitaawo ensobi kuba ensobi zibaawo tabaweeredde tabaliridde simanya biki agambirawo n'ebyo biswaza ggwe mu bantu. Togeza n'okyogera oli kitaawo ye takyaswala gw'oswala teri agenda kumuwa lupapula nti wandiika wano gundi nga bw'omuzaala naye gwe bagenda kuwa empapula bagambe wandiika wano kitaawo. Teyatukkirizaako kukwata kitaffe ensobi. N'agaweeredde ne musoma wookomye golooza buli ali mu nsi yasoma asobodde yeetwalo baweeredde mpaka ne mumalako amazeeko ng'amalako naye buli muntu alina enkula ye buli muntu alina Katonda engeri gy'amutegekera okuba obulungi alina bw'ajja amuyisa nga tasobola kusanga ng'oyogera ku kitaawo ekigambo n'atayimirira kutereeza nti oli kitaawo. Tewali era kyekimu ku kyaliko ono mutabani w'omugenzi nti teri muntu mugezi ategeera ayinza ku advisinga mwana ali mu kuvuma nnyina n'ekitaawe era waakirayina nasooka mu advisingamu okuwulira ekigambo.
Ona agambye Hajjati ajja kubanyonnyola nti yakwata muganda wammwe kati kankubuulire ebintu by'okukwata bikoma guno mwaka. Yes. Tujja genda oyingira omwaka ogujja nga buli muntu agusalira Zuula n'omwana ali mu lubuto ajja gumusalira. Ate Zuula kigenda nabagambye zinayogera video kino ekintu kyatandika kigenda musobera kigenda musumbuwa mpaka ennaku ze zonna. Mpaka n'omwana we naye ne mama we. Yes. Abantu kibannyonnyole nti gwe weewunye gwasoose mu kamera n'ojja ne tukukwatirwa ennaku olowooza maanyi kyago agali mu kwawulamu mu bantu okukuba ebituli mu bujulizi wasooka okuleeta gwe sikuwa kyebuuzo. Yes. Ono kiraba agambye people are living without their fathers. Are they dead? Sibafu. Musiru. Naye genda. Sokolabe. Genda obuuze abantu aba bali living without their fathers. Do they have curses of their fathers and the family of the father? Abazadde babakolimira abazadde baabwe. Bwe bali ne buli omu alaba munne, buli omu alaba bulabi munne, buli omu akola bibye. Naye teri kali nako kikolimo nti omwana oyo singa si Katonda yali anzise. Omwana abaana masikina mama yanzise. Teri ayinako ekyo kikolimo. Godfather kibaddiremu nti kati ono kirabo ono kiraba ayinza okuba nga balina olutalo ne taata we olina emirembe gyo obonaabona nga ffe bwe tubonaabona keera ku makya ogenda ovume kitaawo okwate ejjinja olimukube omunenya ensobi gy'omunenya bulijjo kati okuluno ogimutegeeze na jjinja oba genda omwabire ku poliisi oba genda ositule ekintu ekimukube ogenda kakasa nti osobola obonaabona embonaabona etabadde ya bulijjo gye tubonaabona wano. Yes. Nalabye erivubuka litabani lya gondi lya Hajjati kintu litabani lya Hajjati Zuula nga liri mu maaso ga minisita bizze kusikinga justice erigamba n'omusajja ono minisita ali blasting do n'aligamba kwe ande akyali mwana muto myaka 23 era nebaza nnyo onalemo ate kweriri libeerako n'okubeerako kuno libeerako onalemo bbala mu baluga haratenyi mwebaza okuba nti yamuyimiriza kati oyo mwana ate agenda kukola bulanda z'atamanyi naye bamusaza ekirimi ne bazimuggyako era nsuubira neeyo takola endala kuba ogenda tandika okukwana abakazi omuze gufiira ku mugumba simanya bagamba ekirira kibeera ku mbozi aligaweesa ge gali mutta olugero olutegeeza nti omuweesa bano abakola ebintu bya steel n'aluminium abo baweesa amafumu kati aweesa nnyo amafumu naye atera kufa mafumu eitha agamufumita mu butanwa oba bayombagana eyo mu ntalo zaabwe balwanyisa mafumu kuba geyeesiga era gamutta kati embuza maama wo gyakuzizaamu abakazi bagenda kusumbuwa naye maama wo tasobola ate kukutaasa kitaawo yayinza okukutaasa kuba yamanye embeera z'abakazi kabaddiremu bulungi bakawulire kati ogenda tuuka ekiseera ng'olaba abakazi entawaanya gye bakutawaanya taatawo takyalina musango ng'omusajja ekiseera nga tokyanenya kitaawo bye yakola nga wamusobya waliwo irreversible gundizi ze wakola ezitakyadda mabega oluusi nga no fayafa nga tolina oyinza mumusanga omugamba essore kati eyo inside kasi gye weewuliramu eyo okutandika okwenenya okwo okukubeera mu mutima n'ogamba isi nga taata abaddewo that is the beginning of suffering. Kasita ogwesalira mu mutima bwe pa omusango gwonna kasita ogwesalira olwo ng'omanya okubonaabona kuzze mpaka lw'olifa asomala ogwesalira kasita ogwesalira omuvubuka mala okubba omuntu ne mulya ssente ne ziggwawo naye bw'olina gy'otudde n'ogamba yiikalo babambi abaana babonaabona oba nze nababba bambi awo oba ogenze omanyiwe nakkiririza
yabadde alowooza nti sympathy bibinaakola bwe yabadde akaabira mu ofiisi ya minisita wakawulidde amugaye gwenyabo tokaabira wano anti ali mu mukungula oli akimanyi amaziga ga kikunguzo kaabakyawo yange tokaabira wano weewunye minisita mulamba oyagala kaaba yandibadde amuwuliriza naga nti owaayi kale kaaba sympathy leetambule minisita amugambye togeza n'obikaabira wano nze mbabuulire teri musajja wano wansi w'enjuba ng'abakazi bagenda kuyisa bulungi taliyo kidde mulungi teri musajja wansi wa njuba wano ate naddala e Uganda wano kati ku mbeera gye tulimu genda kuyita bulungi mu life n'abakazi kyekiri kye nabadde ngamba wali oli omuvubuka eyaleese awo ekibuuzo awo ne mugamba nti mwadoptinga enkola y'ekizungu eri abweru omukazi akuba bukubi ssimu nga mweyombyemu baweebase nga poliisi ekonkona nga bagamba vva wano tugende mukujja omukazi agambe omukazi yeesonyiwa mu bwangu obw'ekitalo n'akuta kale ekintu ekyo mulina okutandika okyemanyiiza wano e Uganda okubeera ku makya ne weesonyiwa omukazi ng'akantu katono muyige nnyo okwagala obulamu bwammwe osinga obw'abakazi e Uganda omukazi gy'okoma omwagala yaba manyi totegeera addamu kwewaana nakulaga mikwano gye bwakuvumirayo obusiru bwagamba nti taata talina booda n'omugamba kannwane guno omwezi kale ngulire taatawo booda. Yes, butereevu ensonga za Hajjati Zuula ne Haji Ali bwe zityo bwe ziyimiridde ku sayidi eyo abo bova okulaba ye mukulu MC Meya nga kwogase ne Godfather nga bali mugezaako okubeera nga ate munnange bazikubaganyako ebirowoozo nga bulijjo. Jjugira kigambibwa nti MC Meya oyo gw'olabaawo waggulu anoonyezebwa, sigamba Godfather, ngamba MC Meya anoonyezebwa. Ensonga ki? Nti ensonga ze mwalaba ku Nasa nga Hajjati Zuula bwe yasangibwa eyo ku bigambibwa nti yalina ebipapula bye yali agenda okubeera ng'ate munnange acupula. Mbu ono MC Meya ye yali amutambulirako, era mu kumutambulirako mbu yasooka n'okubeera nga amukwata vidiyo. Mbu ye yakuŋŋanya n'abantu n'abagamba Hajjati ali awo mugende mu mukoleko effujjo. Bwe kigambibwa mbu era ne Hajjati Zuula yagenda bukolokolo mpaka ku poliisi naggula ku mwami MC Meya omusango, era nga we twogerera bu MC Meya ali mu kubeera nga anoonyezebwa abeere nga agenda ku poliisi abitebye. Ensonga si zeezo zokka zokka mbu ezakwasa MC Meya, wabula mulimu n'ensonga mbu ez'okuvuma Hajjati. Mbwera MC Meya nezo nazo alina okubeera nga azinnyonnyola kiki ekimubeeza ku mutimbagano ng'avuma Hajjati Zuula atalina kye yali amukoze. Kwegamba ensonga zikutte wansi ne waggulu ka vidiyo nga bookalabye MC Meya ezo ensonga naye azoogeddeko. Godfather yazirese no zireeta n'agamba nti Cookie Promotions yasooka waliwo nnyini era nga mulimu n'ebigambibwa nti bino byonna byali bipange, kubanga Cookie Promotions yasooka okupostinga amawulire ago ekitegeeza ye yasooka okugafuna ate tebaagakwatira ku ssimu. Wandigambye nti oba waliwo yakwata akatambi ku ssimu n'akaweereza Cookie Promotions n'alyoka akola ki? N'alyoka akapostinga. Nedda, Cookie Promotions yakwatisa kamera, ekireetedde Godfather ne MC Meya okulowoozaamu nti oba lwali lukwe nga lupange nga Hajjati ali mu kuzannya sympathy card, ng'ali mugezaako kubeera nti alaga nti abantu bamukubye awo, abantu bamusaasire nnyo, abantu bakyuke badde ku sayidi ye. Okitegeera sinakindi ng'ayagala nabutuuze mu ggwanga eddala ng'erya Amerika, ng'agenda kukozesa obutambi ng'obwo abulage eri nti wano mu Uganda tali seefu, babeere ng'eri basobola omuwaasayira. Mu kwegamba beebuuziza ebibuuzo bingi nnyo, naye nga Godfather okusinziira ku ngeri gy'ayogedde nga omulabye mu katambi, ye alagira ddala nti omukyala alabika alina kye yali abala, nti neka n'obutambi buno okutambula
bali mu kwekwasa MC Meya simanya mbu ye yabitandika simanya ali atambulira ku Hajjati tinaye n'obutambi nabwo bupange nti lwali lukwe nga balubaze nga balupanze eno firimu ate yayitamu kiringa bona abale ekintu kyo ngoyagala kiyitemu kati kino kiba bakipanga nga bazanya sympathy card mu butuufu kyayitamu era kyakolera ddala nga bw'okiwulira kwegamba ensonga za Hajjati ne Haji Ali zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu nga we tulinda omwami Haji akomezebwewo mu kooti abeere nga ate munnange ayongera okubeera nga abitebya naye ng'ensonga zikyakutte wansi ne waggulu ebintu bingi bigenda bivaayo eno nkumbi eno Hajjati bamukubidde ku Nassa kwegamba ebintu byo si byangu wadde yadde nakatono kakati MC Meya ye bino bibadde bamuwayiriza nti yali alondola Hajjati ye abiganye agambye tabikolangako bali mugezaako kwekwasa bwekwasa banoonya muntu gwe beekwasa era n'abigana nti ye talondolangako ku Hajjati wadde yadde n'omulundi n'ogumu ye yagenda n'akola manyanga ge ne bamukwata ku kamera ne baagala n'omukuba ye tebiina we bikolaki tebiina we bimukwatirako era nti Cookie Promotions olukwe ayinza okuba yali alulimu olw'okubeera nga ate munnange bakola bino byonna biri mu ŋŋambo era kigambibwa nti Hajjati nga bw'owulidde Godfather awo mu kavidiyo agamba nti Hajjati okwata ekkubo n'agenda ku Nassa yalina ebigendererwa eby'okujingirira empapula kale nga bw'obimanyi bibuzaabuza naye tujja beera nga tutuuka ku kinyusi ekirungi ensonga ziri mu kooti ekitegeeza kooti weenaggwera tujja kubeera nga amazima tugafunye amazima galwawo naye ate tegasobola kwekweka lubeerera mudda gamala ne gakola ki gamala ne gazuuka ne tutegeera amazima gonna nga bwe gaali kati ekirungi ensonga zino ziri mu kooti kachitwale myaka kachitwale weeks kachitwale myezi kachitwale myaka newe buli baddi amazima amatuufu gajja kubeera gavaayo era geeyoleke tumanye Hajjati ne Haji ani mutuufu ani mukyamu ani alimba ani atalimba ani awaayiriza ani atawaayiriza Haji yalya oba teyalya Hajjati mubbi ayagala kubba Haji oba nabyo bamujwetekako bejweteke kwegamba mu nkomekerero ya byonna tujja kubeera nga ate munnange tumanya amazima amatuufu agali emabega w'ensonga eno owuliddeko ne mukatambi nti Hajjati yalina olukwe olw'okubeera nga akwata abaana bonna ne bagenda mu Amerika kati ng'alina akunoonya engeri gye yejjako Haji kubanga Haji yali asobola okumulemesa twogera ku Haji ali mu kkomera essaawa zino nti yali asobola okumulemesa okgenda mu Amerika ate nga mu Amerika yali afunyeyo omwami oba yona amanyikiddwa nga kazibwa ali ku national ID ye yali afunyeyo omwami omupya era nga yagenda okukola buli kimu ekyokubeera nga ababuuso bajja mu Uganda obatwala mu Amerika kati nga Hajjati mbw alina okukola kyonna ekisoboka okusooka okwejjako Haji ali mu ngeri yonna oba mu bulungi oba mu bubi kuba yali asobola okumulemesa kwe kuyingizaawo bino ebya defilement Haji n'akwatibwa nti era kati Hajjati ali mu process ez'okubeera nga akwasaganya empapula mangu abeere nga abuuka era bagamba tesaawa yonna yandibanga abuuka si bigambo byange bigambo bya Godfather nga bw'omuwulidde mu vidiyo eyo ne MC Meya nga bakuba ekibozibozaawo mwe babinyumizza naye basajja bagezi nnyo era ebintu bibatera okufulumya ebiseera ebisinga basooka kubeera nga babirowoozaako naddala Godfather atera okwogera ebintu ng'asoose kukozesa nnyo bwonga abasajja abantu abamugoberera mumumanyi musajja mugezi nnyo musajja wa bwongo nnyo musajja bw'omugoberera obaako ne byokola ki obaako ne byomuyigirako obaako ne byomutwalako kuba information ye nungi nnyo nga bw'okiwulira naye nga z'ensonga za Hajjati ne Haji zikyakutte wansi ne waggulu fano kujjika media tujja beera tuzikutuusaako obutereevu twewaayo
okubeera nga tukutuusaako updates zonna ezifa mu ggwanga ate nga tuzikuweera mu budde mwennyini mwe ziba zikoze eki mwe ziba zifulumidde. Gwe ky'oba okola subscribinga busubscribings ate tubeere nga ekintu tukikwasaganya malidaadi sana. Kakati era ku nsonga eya Hajjati Zuula yennyini boogeddeko Hajjati Zuula bwe yali mu ofiisi ya Honorable Minister Balamu n'amugamba nti omwana bw'abaana wandibakutte n'obawaani n'obawa taata waabwe, nga Balamu agamba Hajjati Zuula. Hajjati Zuula n'agamba nedda ekyo sobola kubeera nga nkikola. Mu butuufu ekirabikira ddala nti yayisa mu minisita amaaso, n'ekirala ekirabikira ddala nti yajja mu ofiisi eyo ng'asuubira nti minisita agenda beera ku sayidi ye, minisita agenda kwogera ye by'ayagala okuwulira, wabula talina kyagenda kwogeramu kyonna nga tayagala yakole ki, nga tayagala akiwulire. Ensonga lwaki baba bamugamba abaana agenda bawa omwami Kintu Hamisi, yakaayanirawo n'agamba minisita ekyo sobola kukikola. Mukazi naalyanirule, mukazi si mwangu, abazze bamwegendereza ku interviews zazze ng'akola. Omukazi ndowooza ekifaananyi kye yasooka okusiigawo mu kusooka kati kyasiimuuka dda, kuba mu kusooka baaba twali tulabira ddala nga bambi mukazi wa ddala, mukazi muntu mulamu, mukazi muntu mulungi, naye gye byaggweera ate olutambi lwakyuka, twalaba kalaze entuufu. Naye buli muntu gy'oli weesabire, abakyala mwesabire nnyo, n'abaami nammwe kye kimu mwesabire nnyo, kubanga abakyala bakaaba basajja ate n'abasajja bakaaba bakyala. Osanga omusajja ng'anyumya ku bakyala bubi nnyo ng'agamba nze tonnyumiza bakazi, saagala kunnyumiza bakazi, mu bulamu bwange saagala wulira ku mukazi, nakoowa abakazi bankoze ebintu saagala kuwulira kitonde kiyitibwa mukazi. Kati no ne weebuuza ate yamuzaala muki? Ne yamuzaala mukazi. Kati ate nodda ku sayidi y'abakyala nga n'abakyala nabo bakaaba bye bimu, saagala kunnyumiza musajja, abasajja kye bankoze, abasajja bankuluusanyizza, abasajja bannyonoonedde obudde, abasajja bankoze bwe bati ne bwe bati. Kwegamba sayidi zombi, abakyala bakaaba, abaami naffe tukaaba, awo tusigaliza kimu Katonda, buli omu ng'alina kusaba, buli omu ng'alina kudda mu ddiini ye. Omusiraamu n'ogenda n'osaala, omulokole n'ogenda mu kyaki n'okoola Katonda, omusamize naawe n'omira ng'osabirira kimu. Kwegamba tubeere nga twesabira, gwali mu relationship beera nga weesabira, kuba essaawa yonna tomanyi kikiyinza kubeera ki, tomanyi kikiyinza kutuukawo, kuba enjuyi zombi zikaaba, abakazi bakaabira abasajja n'abasajja bakaabira abakazi. Kwegamba si byangu wadde n'akatone n'olaba Nambwayo Suuna Beni, eno n'olaba Hajjati Zuula Haji Ali, nga yonna bikutte akati. Kwegamba n'atannawasa n'ogamba obanjira nnindako ebyobo by'okuwasambye esonyiwe. Ate abantu abatannawasa ennaku zino baweddemu nnyo n'amaanyi nga beebuuze ekyamazima tuwase oba tubireke, kubanga tulaba ebigenda maaso mu bufumbo si bwangu wadde yadde n'akatono. Naye ekikulu kusaba, kuba abakazi bakaaba n'abasajja bakaaba, ekitegeeza enjuyi zombi ziriko ekizibu, enjuyi zombi waliwo obuzibu obuliwo, oba sitaani yatakyagaliza bafumbo kugenda maaso. Naye anyways, ekikulu oba oli mufumbo, mwami saba, nawe omukyala saba, otherwise ebintu by'obufumbo tebikyali byangu wadde yadde n'akatono. Kale nyongera okujjukiza kyobadde ku Jika Media, era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okomentinge, ate era osharinge. Tubeera kutandinga on notification bell yo, butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango wonna toka skippinga, kubanga engeri gy'oyinza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwateo mu kigalo butere video nja kubeera nga ogimperedde like, mwabatulabira ebweru w'eggwanga kw'ossa nammwe abatulira waka mu ggwanga Uganda, nyongera okwebaza, timwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo, Omukama abampeera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Weekuumire bwekuumizi,
omukutu gwaffe guno ogwajjika media amawulire tukyakomawo namangi nnyo ddala. Kyobokola subscribinga, likinga, commentinga. Bw'oba olina endowooza yonna osobola oginteera wansi awo mu comment section. Bw'oba olina kyagala okubeera nga ate munnange otuwabulamuko osobola okiwandiika butereevu wansi awo mu comment section. Naffe bwe tutyo tujja kubeera nga munnange tukiteeka mu nkola. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera. Mweraba.